Olundi ogwayita okwebaza obuzaayo sente mekago wa SK eza kamera milioni 3 tukuwadde omwezi gumu ozinoonye ove mu ddiiro kyentegeeza mu muyambeko agule kamera naye njagala kwebaza abakyala abamu abali e Sweden bakuwadde sente obubaka bwo buno njagala mbukuwe oyongerezeeko biidhinillah saballa basenga n'abantu bakola bwe batyo ne beekolamu ebiki ebibiina balamu ne bakolamu ebibiina ne bayamba ku buki ku busiraamu senga obusiraamu buli wala naye mbeebaza abali e Sweden abakyala abakulemberwa omukyalo omu amalayira Allah abasiime. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجتبى الله سبحانه وتعالى ruwerera atendewa n'amatendo amalungi era amajjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira kwe n'emirembe gy'olubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Baganda bange ne bannyinaze, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya mu lwatu ne mu kyama, emisana n'ekiro. Ekyo nno nga kyekirimu obulungi obudda gye tuli ku nsi yaffe ne ku nkomerero yaffe, mu kabuli zaffe, era nga omutawaana omunene guli mu kyennyume kyakyo. Omutawaana n'obuzibu bwonna bufumbekedde mu butatya Allah subhanahu wa ta'ala. Ku nsi kuno obuzibu bwaffe businga mu kutatya Allah subhanahu wa ta'ala. Saate era mu kabuli zaffe obuzibu bujja kubeera bunene, si lwa nsonga ndala wabula lwa butatya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ku nkomerero, wasaa'atu adha wa amar, ate y'enkomerero yesinga okubeera ey'obujiji era yesinga okubeera enkaawu ku muntu yenna ataatye Allah subhanahu wa ta'ala. Ku nsi byawukanamu, oyinza ofuna kalembereza kubanga ku nsi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alindiriza naye talagajjala. Kale osobola okufunamuko ku buweweevu ne weegiriisa n'okweyagala ne weeyagala, naye nga tomanyi nti weeyagalira mu mutawaana. Naye mu kabuli ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala talinaayo mbeera yakulindiriza. Nasalu llaha al-afwa wal-afiya. Faraawo ne banne nga beeyagalira mu butatya Allah subhanahu wa ta'ala. Era olinga bw'abalaba
alabanga bo bayitamu era baamala kubanga omu ku banne mu ngeri eyo gye bawangaalamu etasiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala etalimu kumutya bwe yabiyitanga ku bantu ng'abantu bagamba nti ya laita lana mithla ma utiya Qarun nga bamwegomba era nga bagamba nti innahu ladhu hadhin adhim bambi abo bomu ewa Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi muno baafuna omugabo munene osobola obutatya Allah subhanahu wa ta'ala nakuleka ne weeyagala n'otuuka n'okufuna essanyu mu butatya Allah naye nasalu llah alafu walafiya mu Kabuli tewaliiwo mbeera eyo kubanga tiimu eyo Allah lwe yagikwata yagamba nti wahaqa bi ali firaun suu al-adhab okuva lwe nabakwata oluvannyuma lw'okweyagala akaseera mu nsi nga beeyagalira mu butamutya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba olunaku lwe nabakwata nga ate yabakwatirana mu mazzi yagamba nti okuva ku olwo okutandika n'olunaku olwo batandika okutuukibwako abantu Firawuna ne ttiimu ye suu al-adhab ebibonerezo ebibi kubanga okuva olwo annaaru yu'raduuna alayha guduwan wa ashiya batandika okwokyebwa nga bwokyebwa buli ku makya n'akawungeezi okuva lwe baafa raha n'essanyu n'okweyagala lyakoma ku nsi n'akalembereza batambulira mu butatya Allah n'obutamumanya n'obutafaayo naye Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo n'abaleka n'abawa akalembereza la nakunu ma'ahum tetubeera mu bo wala tattaqi rabbak notatya Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'akuleka n'okumba n'ofuna n'essanyu naye olunaku lw'anaakukwata nasalu llah alafu walafi Allah tatukwata olunaku lwe tunayingira kabuli zaffe ne tufaanaganako ng'abo be yaleka ne beeyagala ng'ate beeyagalira mu mbeera gy'asunguwalira kabuli teriimu ebyo wahaqa bi ali firaun suu al-adhab okuva lwe baafa okuva lwe baazikirira mu nnyanja mu mazzi Allah subhanahu wa ta'ala yabakakasaako ebibonerezo ebibi oba bifaanagana batya annaaru yu'raduuna alayha bookyebwa mu mazzi gye baafiira ye ayogera ye Allah annaaru yu'raduuna alayha bookyebwa guduwan wa ashiya ku makya n'akawungeezi wanaabayo akalembereza mu maaso gye balaga oluvannyuma lwa kabuli wa yawma taquumu ssaa'a ate oluvannyuma lw'olunaku lw'enkomerero okuyimirirawo ke banaava mu kabuli awo balowooza nti kabuli nkakali naye ate kabuli kituuza Allah yagamba nti wa yawma taquumu ssaa'a naye ate balinda olunaku lw'ennaayimirizaawo enkomerero yennyini Allah yagamba nti adkhilu ala firaun Allah agenda kuwa ekiragiro nti abantu ba Firawuna bavudde mu ntaana we babadde bawulirira nga bali ku kiyitirivu mu bibonerezo Allah agambe nti ate mubongereyo
mubatwale mubayingize ashadda al-adhab, mubayingize mbibonerezo ebiruma era ebikakali okusinga bye babaddemu mu Kabuli. Kabuli babadde balisa bijanjalo mpiso naye nga ate babadde bafa. Akhi al-karim, ya ukhta, katweyagale mu mbeera yaffe gye tulimu ey'okubeeranga tetutya Allah subhanahu wa ta'ala. Oyinza okufuna akalembereza wano n'okuseka n'essanyu n'otifuna. Abshir, tewaliwo nsonga, genda mu maaso, ma alaik. Naye olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwanakuteeka mu Kabuli n'asindika bamalayika aba ne bajja bakubuuza ebibuuzo n'obigwa an rabbik, nga bakubuuza ku mulemzi wo Allah, wa an nabiyyik, nga bakubuuza ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an dinik, nga bakubuuza ku ddiini yo n'enkola yaayo, wa an ilmika, nga bakubuuza n'ebyo by'oyanukula wabijjawa. Kakutandanga n'obigwa. Kakutandanga n'obigwa. Oba obadde ku nsi ng'oli wa kitiibwa nga bakulaba nti ng'ow'ekitiibwa, oba obadde ku nsi nga bakuyita mukulembeze nga gwe asuusuutibwa era n'akulembezebwa ku bitonde bya Allah, kakutandanga n'obigwa ng'ovudde ku nsi nga gwe omuntu abadde omuntu omukulu wakula n'otuuka na kuyitibwa mukadde. Otuukanga mu maaso ga Allah mu Kabuli nga bakubuuza ebyo nga tolina ansa ntuufu, tewagiteekateeka, n'okubimanya tewabimanya, nga gwe muvubuka abadde atendebwa mu mbeera zonna era nga gwe omanyiddwa. Raha girye mu buvubuka bwo ne mu nsimbi Allah zakuwadde, ne mu kubeera nti olaba ndi oli wankizo mu bavubuka, naye otuukanga mu maaso ga Allah mu Kabuli, Allah n'asindika bamalayika ne bakubuuza ebibuuzo ebyo bina nga ansa tewagiteekerateekera ku nsi. Ababakar, nga ansa tewagiteekerateekera ku nsi. Si muzannyo. Linda, abamu bakyalina omuzannyo, ne mu mulembe guno linda. Tofaayo, waliyo omuwalimu ajja okujja nga bamaze okuteeka mu Kabuli akulimbe. Tyasaawo eno bagenda kukubuuza ebibuuzo bino. Mukyalowooza n'okubbibwa ebibuuzo mu Kabuli. Subhanallah. Mu mulembe guno omuntu akyalowooza tyasobola okubbira omuntu ebibuuzo mu Kabuli. Era naye nga yeerabanga alimu min al-ulama wa imamu min al-a'imma. Mu mulembe guno Sefiiri ng'okyalina endowooza nti omuntu bamala omuziika n'ogenda n'omugati wange Sefiiri, baabo bamalayika bajja bagenda okubuuza ebibuuzo kino na kino na kino, naye tebabireeta baanukule bwoti. N'abalala abantu ab'obulijjo nabo balinze ekyo. Mu mulembe guno naawe olindiridde ekyo. Haji Siraaji, tofaayo olindirira. Naye bakutandanga ne babikubuuza nga tolina ansa. Oda nejja mu maaso go ng'eva wa Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah agamba ng'otamatama, onoonya ansa togiraba. Yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti Allah agenda kugamba nti an kadhaba abdi, ebyo byayanukula tabimanyi, yensonga lwaki alimba, yensonga lwaki atamatama, kuba yawangaala tabimanyi, yawangaala si byaliko, yawangaala si byatambulirako, kati talina gyayinza kujja ansa. Yensonga lwaki bwatyo. An kadhaba abdi, eyo oda ng'eva wa Allah agambe nti fa afrishuhu minan nar, bamutadde mu kinnya
muleete ebyaliiro okuva mu muliro mubyalirire we bamutadde lwogenda okumanya nti akalembereza ke waliko ku nsi tekaali ka mugaso. Nga bakuleetedde ebyaliriro babitadde mu mwana Adaani gwe muteekamu omuntu n'obufunda bwe, nga Allah alegera bamalayika ati muleeteeyo ebyaliriro mubyalirire wansi we bamutadde atandika okuwulira ekyoto. Wadayiqu alayhi qabrahu, tuteekayo omuntu n'olabanga we bamutadde wafunda agati tajaayo, leeta ekitiiyo mumwongere mugaziyeeko kebiri kulemu okwanukula nga wava ku nsi nga tosobola byanukula, tewabiteekateeka, tewatambulira mu ntambula ebyanukula. Allah agenda kugamba nti wadayiqu alayhi qabrahu, mwongere ogifunza. Yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fatudayiqa alayhi qabrahu, bakufundize kabuli hatta takhtalifa adla'uhu, mpaka embiriizi zo bwe ziriyitingana mu bwezi nga banyiga. Lwogenda okutegeera ti omuzannyo gwali tegusaana mu nsi. Teyakoma ku ekyo, Allah yagamba nti waftahu lahu baban min annar, mumugulirewo mukonekitinge kabuli ye nga mugikonekitinga n'omulyango mu miryango gy'omuliro. Fayatihi min harriha, atandika okubeera ng'afuna ku bbugumu ly'omuliro. Mutenda lino limbeeramu ennaku zino omusana gwakanyo ebbugumu ne basanga nga mwewujja. Abakyala muyita mwereere lwa bbugumu. Linda Allah lwaligamba bakugulirewo mulyango miryango gy'omuliro lwogenda okutegeera kye bayita ebbugumu ly'okwebikkula. Akalembereza konna ku muntu yenna asazeewo obutatya Allah osobola okukafunako wano ku nsi, naye koonooyingira kabbuli teri kalembereza. Ali alayifuyo ali aganye ate nga kabbuli si ye destination. Tujja kuvaayo tugende ku kiyama. Allahu musta'an. Naye Allah nga atuzudde ffenna tuvuddeyo mu nsi ojja kutegeera obukaawu bw'obutatya Allah. Yawma tara nnasa sukara, ogenda okulaba nga tulinga abatamiivu. Wama hum bisukara, naye nga tetunywedde. Naye kiki ekitulabuseeko? Yagati walakinna adhaba Allahi shadid, bigenda kubeera bukaawu bwa bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Lwe tugenda otegeera ti naye nga bitabuse mu mbeera eyo, naye nga yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha yawma la yughni, lunaku lwa buli omu ng'ali ku lulwe. La a'rifuka wala ta'rifuni, Yahya ogenda kuba tommanyi, Fadil ogenda kuba tommanyi nga sikumanyi, omukazi yenna agenda kuba nga tamanyi bbaawe, omwami yenna agenda kuba nga tamanyi mukyala we. Bwaba Aisha abuuza Muhammadin sallallahu alayhi wasallam namugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, arrijalu wannisa, abaami n'abakyala nga ffenna tuli bwereere mu mbeera eyo ey'obuzibu. N'atandika okuwoza ebitalimu makulu bye tulowooza ati ensonga, n'agamba nti wa awrata, obwereere bwange abantu nga bandaba. Hamiri yavuga ati Aisha, al amru ashad, oli kulowooza ku bya bwereere. Al amru ashad, embeera egenda kubeera nkaawu gye tugenda okubeerako. Min an yandura ba'dukum ila ba'd, nga tekusobozesa kulaba bwereere bwa muntu ti bwakula butya, yali buti la. Yawman, lunaku wetwologera ayuhal usar, abonoonya abatatya Allah,
olunaku lwe twolekera lunaku tudna minna shams lunaku Allah lwagenda okutusembereza enjuba olwaleero eri mu bwesedde bwa mayiro zetamanyi naye lunaku lwakutusembereza njuba olwaleero eyo gyeri ewala eyakakati yazikidde dda naye bbugumu tuliwulira ekiro musote mwebikise muwoze bbugumu ennaku zino lingi lunaku lwakugisa qadramil wa sadaqa sadiqu lmasduq ayogera amazima Muhammadi yayogera amazima ejja kukaawo ku mayirage etandika okutooca ala qadra dhunubina buli omu etandika okumwokya ku levo y'ebyonoono bye tunoonye ekisiikirize nga tewali Allahu akbar wanataaraq tutandika okufuutukamu entuuyo nga tezikulukuta okujjako kuŋŋaanira ku nnyinnizo wezikole ekidiba wezikole akataba abantu bakituuyane nga tebagetinga dehydrated tegabaggwamu osanga omuntu ng'entuuyo n'okwokya kwazo nga zimutuuse mu bukongovule omulala omusange nga zimuli mu maviivi ojja kusanga omulala nga zimuli mu kiwato na ntuuyo ze naye nga bonna bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ng'abaatya Allah subhanahu wa ta'ala be bagamba nti tya Allah ne batya Allah nga tahta dhilli rrahman nga bali wansi w'ekisiikirize kya Allah eri abalala gye babonaabonera nga bano tebamanyi nnaku mubo nga mwe muli shabun mwe muli abavubuka nasha'u fi ibadatillah bawangaala obuvubuka bwabwe abavubuka gye babeeranga mu kujooga nga bwe twogera abavubuka gye baweeranga mu kujooga nga bo batya Allah subhanahu wa ta'ala wa shabun nasha'a fi ibadatillah n'abavubuka bawangaalira mu kutya Allah n'abavubuka abawangaalira mu kutya Allah abo abawangaalira mu kutya Allah abatatya Allah bwe babayitako olwaleero babasekerera wa idha marru bihim yataghamazun bwe babayitako babayisaamu amaaso emimwa lengera mbu abo bombu tebakuba muziki munaffe ow'eddiini yataghamazun falyawma alladhina amanu min alkuffari yadhakun lunaku lwabali nga bali mu kisiikirize nga nabo basekerera be balaba nga bali mu mutawaana asfi Allah ni'mal wakil fa ayuha alikhwa naishu tuwangaalira nze nammwe mu mulembe ogukendeddemu ennyo okugondera Allah ne guyitiriramu nnyo okujeemera Allah hatha zaman omulembe gwaffe guno guyitiriddemu nnyo okujeemera Allah ate ne gukendeeramu nnyo okugondera Allah mu bantu abakulu mu mitendera gyabwe egy'enjawulo mu bantu abakulu okuva ku myaka 15 nagamba nti gye twogerako kubanga be bavunaanwa amateeka ga Allah naye mu suratu nisa aya Allah alina amateeka ge yali amaze okulambika mateeka geekuusa ku maali butya bwegabanibwa abantu abasigaddewo oluvannyuma lw'okufa kwa nannyiniyo n'alambika omukyala bw'abanga yafudde omwami we afuna ki abaana be bafuna ki bw'aba mwami yafudde omukyala afuna ki abaana be bafuna ki abazadde bafuna ki twala tugende olwaleero kasura attalaa'ub wal abath
mu mateeka ga Allah go gayitiddemu nnyo okuzannya nago buli omu agakwatanga bw'ayagala. Sanga omukyala afiiriddwako omwami we ng'abooluganda bw'omwami gati genda tetukumanyi gwani yofuna kingani yabikuwa teri ayinza bikombya ye leero nga talina butazaddewo omwana nosanga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala basigaddewo oluvannyuma lwa kitaabwe oba nnyaabwe ne balondamu munnaabwe nti gwe mukulu waffe gwe oba otukumaakuma. nosanga ng'abalenzi basembezaayo eri abawala la yu'tuunahunna haqqahunna tebabawa haqqi eno Allah gye yagaa ti abo mubawe haqqi yaabwe yeeno. Ati bano balenzi ye mulenzi mashaallah be balenzi ate abawala bafumbirwa dda bagende mu babba baabwe nga mwogeza maanyi. Nosanga omulala nga ye yeefunza ebyabanne bonna anti bamuwa kitayito nze musika buli mwaka ayananga bw'ayagala ila hadd abantu batuuse okubagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagaba bwati tugabe bwetu kati tutubyagala emaali okigaba mu sharia nedda tugende mu mateeka kubambu baawuliddeyo teri ewaabwe mu biteeka ebyo amulenzi n'omuwala tewaliiwo njawulo tugende eyo muzanye kama natalaab nga bwe tuzanyisa amateeka amalala. Bw'osanga nga Allah agambye nti eswala ziri 5 munnange nno jja zisaala swala 5 gati amaanyi agasaala eswala 5 sinnagafuna bali bwe batyo bazannya ne bano bakola batyo. Kadhalika n'abalala bwe batyo dhawil amwal Allah bawadde ensimbi gati munnange Allah wa fi amwalihim haqqun ma'lum Allah mu maali eyo mulimu emaali ng'emanyiddwa omutemwa lisaa'ili wal mahrum gijjeemu nagati zaka tujja kugiwa naye onoonya gwogenda ogiwa n'akusobera n'abawoli mbogero gibagenda kugirya tatukirowoozeeko mwerowooze talaabu man ani abagamba wakama taati lilmustati' nga bw'ojja eri oyo alina obusobozi namugati ng'olabika obusobozi Allah bukuwadde obukakasaako okulambula ennyumba ya Allah agati seeka tujja kugenda nkimanyi teekwa okukola hijja naye tujja kugenda nkyalina bwe mmaliriza la tubaali teweefiirayo genda mu maaso oliwa sente zo yaani yakuganya ojja kugenda. Wakama taati nga bw'ojja eri abantu abalina abakyala lugati owange olina omukyala naye Allah akukakasaako okulabirira omukyala oyo ebitono n'obungi nga kiseeka tomanyi mukazi gw'oyogerako. Owange Allah akuvunaana abaana wabazaala Allah akuvunaana okubeera nti obalabirira mu buli nsonga zaabwe nga tombuulira baana nze ndikuza taata muli bakambwe nnyo abantu bakambwe nnyo fi ma'asihim hadha janibu ta'at wa kama ta'ati lilbanat nga bw'ojja mu mulembe guno ogamba abawala agati nyambala gye mwambala si eyo Allah gy'abalagira. Allah abalagira kwebikka ani anaatuwasanga twebikiridde bwe tulifuna abatuwasa tuliraba faddalina gere maaso tewaliyo nsonga. Owange mukulu tolina muliro gwa kunjo kyandeka genda mu maaso n'ebibyo bagenda ne bakutiisa omuliro ne babeera nga abaagulabako. Hadha janibu ta'at eyo esaidi y'obugonvu olaba otuuka ne ku muntu alina omuzadde n'omugaa nti Allah akukakasaako okugonera omuzadde gati bwe tomanyi muzadde kyeyankola tombuulire taata ali ku lulwe abeereyo nkimanyi yanzaala naye abeereyo naye nange ndi ku lwange sikyayagala munnange ono nga maama wo.
ate bw'ojja ku byonoono nasalullah alafu walafiya naye Allah yakomekereza amateeka aya ya 13 naga nti tilka hududullah ebyo byowuliranga Allah agamba nti kino mukole byowuliranga Allah agamba nti kino mukireke Allah agamba nti ezo z'ensalosalo zange ezo z'ensalosalo zange naga nti waman yutii llaha naye omuntu anagondera Allah wa rasulahu nagondera n'omubaka we simanyi oba ffe tugondera ki olwaleero naye Allah agambye nti man yutii llaha tilka hududullah amateeka ga Allah do's and don'ts za Allah zibajjukizibwa tatra misana na kiro ku masimu gammwe agabali mu ngalo naye waman yutii llaha anagondera Allah wa rasulahu n'omubaka we yagamba nti yudkhiluhu jannatin Allah jamuyingize jana tajiri min tahtiha al-anhar nga wansi etambuliramu ekulukutiramu emigga nga ajja kubeera mu bulungi obwo khalidina fiha agenda kubeera mu bulungi obwo nga tali buvaamu temulabanga muli successful temulabanga mwayitamu temulabanga mwesiimye mu nsi naye Allah yagamba nti alifuna ekyo afuna ekyo yagamba nti wadhalika alfawzu alazim okwo kwe kuyitamu okw'ekika ekyawaggulu kubeera mubagondera Allah nabagondera mubaka sallallahu alaihi wasallam kwebyo byabalagira Allah byabalagira n'omubaka byabalagira ne babikola ne bayitibwa abagondera Allah abo Allah bagenda okusasula abateeke mu kifo ekiyitibwa ejjanaaye ng'ejjuddemu obulungi obwa Allah bwe yateekateeka nga tebagenda kutukawo nabwo wabula bagenda kubeera mu bw'olubeerera Allah yagamba nti wadhalik ekyo alfawzu alazim kwe kuyitamu okw'ekika ekyawaggulu teyakomaawo yagamba nti waman ya'si llaha eya 14 yagamba nti waman ya'si llaha bali balondawo kugondera Allah n'okugondera omubaka bw'abalagira nga bakola bw'abaziyiza nga baleka ne basasula bwe batyo waliyo ne bano waman ya'si llaha waliwo abaasalawo nga bo baagaana mitima gyakaluba waman ya'si llaha naye abanaasalawo okujeemera Allah wa rasulahu abanaasalawo okujeemera omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah ng'abalagira nga tetujja kukola Allah n'abaziyiza ne bakukakasa nti bagenda mu maaso nakukola Allah by'abaziyiza omubaka n'abalagira ne bakakasa nti tebajja kukola omubaka n'abaziyiza omuddu n'akulaga nga ajja kgenda mu maaso n'okukola ekyo omubaka wa Allah kyamuziyiza Allah yagamba nti waman ya'si llaha omuntu yenna n'alondawo okujeemera Allah wa rasulahu n'okujeemera omubaka we yagamba nti wayataadda hududahu kaba kugambe nti Allah yakugamba nti wano tosukkawo ekyo tebakikola bwe batyo ogambe nti obuukewo wayongereyo mu maaso bannange tuzannya
tuzanya naye Malikul Muluk omufuzi w'abakabaka olaba wano bulijjo mbwe ensalo ya Uganda ne Rwanda ensalo ya Uganda ne Rwanda nagati bannayuganda temusalo okudda e Rwanda bannayuganda temusalo okudda e Rwanda nateekawo abasirikale ng'osolooza osaaga abantu ne beemuula balina gye beeyongerayo babuuke bakuba eshasi n'osirikirawo babadde basalinkiriza oli mukambwe okusinga abo oli mukambwe okusinga baluwa kusinga abo naye tulabako ebifaananyi ebya bulijjo waman yaasi llaha tali masase wa Allah buuga ensalo naye waman yaasi llaha nayitako entungamu awo neŋŋenda awo munda awo waliwo booda ya Rwanda eri kumpi awo neya Uganda masirika amagye gali awo n'obutimba basibyewo bino biti tambula ku nsalosalo z'ensi zonna olaba obunkeeka obuliwo bagamba nti oweeyo tobuuka kuddawa ala inna likulli malikin hima buli kabaka abeera buli mufuzi abeera n'ensalosalo agati wano saagala asukkawo agati wahima Allah naye ensalosa Allah maharimuhu byeyo byaziiza naye wayataadda hududahu omuntu yenna asukka ensalosalo za Allah yudkhiluhu naara Allah ajja muyingiza omuliro khalidan fiha yandisalawo n'agamba nti kemugumutaddeyo tavaayo walahu adhabun muhin ate nga sikkugalira mu muliro nga kiwedde nedda walahu adhabun muhin mu muliro eyo ng'olinayo ebibonerezo ebiyitirivu by'okubeera nga bya bunyoomoofu lima dhunub lima adhunub lwaki ebyonoono lwaki biyitiridde mu nnyo mu ffe almutaammil eyeetegereza waliwo ekitali kituufu nga nakyo bw'ogenda okwetegereza bannange tetukyalina kye bayita alkhawfu tewakyaliwo kye bayita kutya okutya okwo kubeera mu mitima naye abantu tebakyalina kutya aba tebakyalina kutya alkhawf okutya yaqulu Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid mu kitabo kino kibayita amalu alqulub ku peegi ya 184 yagamba nti alkhawfu okutya kwe twogerako nasalu llah alafu walafiya huwa alfaza min ayi shay'in kwe kubeera nga empale zikkuba kwe kubeera nga amameebe gakkuba ku buli kintu kyonna huwa alfaza min ayi shay eyo yembeera ya bulijjo naye bwe tuba twogera ku kye bayita okutya kwennyini nga Zamakhshari bw'agamba yagamba nti khawfun kye bayita okutya kwe kutya okwo nga yashubuhu ta'dhimun nga kwe kubeera nga ofunye okutya naye nga kuvudde mu kugulumiza ekyo kyotya nga kuvudde mu kugulumiza ekyo kyotya n'ofuna okutya okufaanaganako bwe kutyo walkhawfu fi listilahi bwe tuba twogera kutya kwe twetaaga obeere nakwo oba oliawo ne kukuyambako Allah bw'aba alagidde n'okola omubaka bw'aba alagidde n'okola okutya okwo okulina okutuula mu mutima gwo kuveemu omutima ogwo thumma kasat okubeera nga omutima gwo gwakaluba
kwe kutyokwo okukutuusa kubeera nti Allah aganye n'ofuna okutya n'oleka ogati aganye. Omubaka sallallahu alaihi wasallam nga aganye n'ofuna mu mutima gwo agati nakola ntya kirongo omubaka yakiganye. Alkhawfu fil istilahi okutya kwe tutegeeza tawaqqu hululi makruhin kwe kubeera nga mu mutima gw'ofunamu okubeera ng'osuubira okutuukibwako embeera gy'otamwa. Tawaqqu hululi makruhin kwe kubeera nga mu mutima gw'ofuna embeera ey'entiisa ey'okusuubira nti essaawa yonna otuukibwako embeera gy'otamwa gy'otayagala. Au fawaati mahbubin oba okubeera nti mu mutima gwo bw'okoze ekyonoono oba bw'oleseeyo okukola Allah kyakulagidde noga nti Allah agenda okunzijjako kyenjagala, kubanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yu'adhibu ala al-ma'asi. Abonereza omuntu ng'akoze ekyonoono mu mbonereza zaatubonerezaamu asobola okukuggyako ekintu ky'obadde oyagala ne weenyumiririzaamu. Kati ekyonoono kirina okubeera ng'otya tikiyinza okukuviirako Allah n'akubeeranga osubwa ekintu kye weeyumiririzaamu li'alaamatin madhunuuna au ma'luuma, ng'ekyo nakyo kibeera n'obubonero, kibeera n'obubonero. Oba idtiraabu lqalbu kwe kubeera ng'omutima gulina okukankana, omutima gwo gulina okukankana. Wa harakatuhu ne gubeera nga tegutebenkedde. Wa faza'uhu min makruhin yanaaluhu, nga weeraliikirira nti essaawa yonna k'ogaanye okukola okuwa zaka emaali yo Allah subhanahu wa ta'ala ayinza ogyonoona. Tugati muzibu kaŋŋaanye okuwa zaka emaali ayinza ogyonoona. Omutima ogwo gwofuna ekyo. Faza'uhu min makruhin yanaaluhu, kaŋŋaanye okusaala. Allah ayinza obutaleeta baguzi kufuna riziki, okutya okwo. Au mahbubin yafuutuhu, oba okubeera nti ogenda kusubwa okufuna kye wandifunye mu birungi. Okutya okwo tekukyali mu mitima gyaffe. Omuntu yaasi llah ala tumi'inanin, omuntu alekayo okukola ekyo Allah kyamulagidde oba omubaka kyamulagidde nga tayiraamu nakantu mu mutima gwe. Wayaktarifu sayyi'a, omuntu akola ekyonoono wala yakhaafu iqaabah, nga tayinaamu nakutya nti kakoze ekyonoono walinayo embeera etali nnungi esobola omutuukako okuva ewa Allah. Embeera eri ku nnomo, embeera eri ku nnomo. Okutya okwo Sheikh Muhammad yakwawulamu emirundi esatu. Yagamba nti wahuwa anwaa'un, okutya kuno kwa ngeri ez'enjawulo. N'agamba nti waliwo omuteeko gusooka alkhawfu alwajib, waliwo okutya ng'oteekwa kuba nakwo kwa bwatteeka. Omuteeko ogusooka gwe muteeko ogw'okutya nga gwa bwatteeka, ng'omusiraamu yenna ateekwa kuba nagwo. Yagamba nti wahuwa, nga nagwo alkhawfu albaa'ith, kwe kutya omuntu kwabeera nakwo mu mutima okumusindika ala fi'li alwajibat, kwe kutya okusindika omuntu okukola ebintu eby'obwetteeka Allah bye yamuteekako. Okirabye nti waliyo abatakulina okwo. Ondi bwe mumusomera nti buniya al-islaamu ala khamsin, bino bitaano oteekwa okuba nabyo. Wallahi waliyo atabitya.
talina kutya kumukozesa ebyo ebitaano kwawula Allah notamugattako okukiriza mubaka sallallahu alaihi wasallam n'okumugondera okuyimirizawo eswala 5 okuweza kamu mali wajibat hatta osangayo n'asiibulukuse mu kisiibo talina kutya wa huwa sahihu ng'ate mulamu okutya okukusindika kukola wajibu ya zaka usanga omuntu nga takulina alkhawfu alba'ith ala fi'li alwajibat wa tarki almuharramat okutya okw'obwetteeka kwekwo okusindika omuntu okuleka ebintu ebya haramu ebimanyiddwa omubaka yagamba nti wa inna alharama bayyinun ebya haramu bimanyiddwa tetulina kutya kutusindika kuleka bya haramu ebimanyiddwa obulungi abange hal alkhamru haram mpaka yabuuza nti ma taquluna fi lkhamr mugamba ki ku mwenge ma taquluna abasiramu b'olwaleero ma taquluna fi lkhamr omwenge gulamulwa gutya mu busiramu naam haramun wallahi abantu tebalina kutya kubalesa mwenge tarku almuharramat tebalina kutya kubalesa mwenge wama taquluna fi lahmi alkhinzir abasiramu mugamba ki ennyama y'embizi haram wallahi abasiramu gye bali abali ennyama y'embizi la yakhafun tebalina kutya wala yarawna bidhalika ba's tebalina kye batya olyako talina nnyo obuzibu tedi munnange bw'ogiryako bw'ogimanyira oba toyagala gireka wama takuluna fi lmaisir mugamba kikuzaala seke eyo bizinesi eyo bizinesi abalina ku sente nga bagulawo bibanda bya sports betting abavubuka abanyumirwa emizannyo nga bagenda kusiba bupapula ma takuluna fi lmaisir sheekhe Allah alisaasira busaasizi naye kapapula tekalekeka wahadith wala haraj tebalina kutya okw'obwetteeka okusobola okubatuusa ku kutaruku almuharramat okuleka ebyo haramu amanyiddwa omulambike awatali amubuusabuusaamu bi an ya'lama almar'u nga n'okutya kwe twogerako okw'ebintu ebyo ye muntu okumanya annahu in taraka ma amarahu Allahu bihi ye muntu okubeera mu mutima gwe ng'alinamu okumanya okugamba nti senga ndeka Allah kye yandagira fa innahu mu'aqabun essaawa yonna ajja kumbonereza okutya okwo okw'obwetteeka abantu tebakulina olwaleero wa in fa'ala shay'an mimma nahahu Allahu anhu okutya okwokumanya ti senga nkola ekintu Allah kye yanziyiza fa innahu muhasabun wa mu'aqab ti Allah ajja kumbala kukyo ate oluvannyuma mbonereze kukyo fahadha alkhawfu okutya okwo wajibun ala kulli muslimin wajibun ala kulli muslimin kwabwatteeka ku buli musiraamu okukufuna kukuyambeko etaabu yakubanga nako titukulina wajibun ala kulli muslimin an yatahalla bihi omuntu yandigwanya abeere n'omuteeko ogwo kale gumuyambeko liyadfa'ahu isma liyadfa'ahu njagala nnyo seviiriyo gy'olabeko wano liyadfa'ahu kino kye tunoonya kino liyadfa'ahu
senga omuntu afuna omuteeko ogwo yambala nnyo galubindi liyadifaahu beguli liyadifaahu okutuuka omuteeko guno kusobole omusindika gumuyambeko gumusindiikirize ila alwusuli ila aljanna oba oliawo akomekereze nga atuuse mu jjana ya Allah wal ibtiaadi ani nnar kumuyambeko musindiikiriza asobole okuwona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala bwate bwe yabiwandiika alkhawfu almustahabu aw almandub waliyo okutya okugwanidde waliwo okutya okugwanidde kuli kwabwe ateeka buli omu agwana abeere nakwo kumukakatako okuba nakwo bw'oba oli wakuwona oteekwa okubaako n'okutya mu mutima gwo leka kuguma mutima bino bye twogera temuli mu makulu emitima gyakaluba mwakalubira kwani bwe gwakaluba ne gukalubira kwani ani yakati nti gukalubira ku Umar atalina kyagenda kukukola kurayisi tukaluba mutima gwo kuba bano bookalubiramu tebalina kye bagenda kukukola naye teweerimba nti omutima gwo gwakalubira ku Allah ntima gyakaluba waliwo okutya kumuteekeddwa buli muntu okuba nakwo ne wabeerawo okutya okw'ekika ekyokubiri alkhawfu almustahabu aw almandub nga kyandibadde kya bbeeyi nakwo n'okwongera ku buli obwa waggulu nakwo wahuwa kullu khawfin nga nakwo kwe kutya kwonna zaidin ani alqadari alwajib okusukka ku kuli okw'obwetteeka walam yasilu ila alqadari almanhiyu anhu naye ng'ate tekutuuka ku kigero ekyaziyizibwa tujja kukiraba haithu yadfau almuslim okutya kuno okwa sunna okweyongera kuli okw'obwetteeka kusindika omusiraamu lifiili almustahabbat okukola ebyo ebyagalibwa mu busiraamu nga si bya bwatteeka obusiraamu bulimu ebintu nga Allah teyabitufuulira nga bya bwatteeka naye nga birimu obulungi bungi obudde gye tuli omuntu abikola ateekwa okuba n'okutya kuno okweyongera ku kuli okw'obwetteeka wal ibtiaadi ani almakruhaati washubuhaati kuno kwe kuyamba omuntu okwesamba ekintu ne bwawulira nga bamugambye nti ekyo kiri makuruhu tekiri haramu omuntu bw'aba ayina okutya kuno agati Allah atitamwa ekinkozesa Allah wange kyatamwa kiki omuntu bw'akuba n'okutya kuno okw'ekika kino ekyokubiri kwe kusangibwa omuntu kati Allah ayagala kino nno okikole naye si kyabwatteeka naye akyagala nnyo Allah ayagala omuntu ayimirirako ekiro yakati Allah wange kyakyagala nti ye faddal n'omusanga nga asalako ekiro ayina okwagala okutya mu mutima nakati ekintu Allah wange kyayagala wadde teyakifuulanga kyabwatteeka ndabika ntya nga sikolera ddala naye ffe we tuli kubuuza kyabwatteeka oba nedda obadda mmanyi kyabwatteeka kya haramu sheekh beera kiriya kya haramu oba kitamwa kitamwa kyakyawe kitamwa butamwa kale tujja kulaba awo abanyi bataaba we babeera sheekh taaba ali atya abamanyi abambagamba makuruhu abagati makuruhu tujja kulaba tujja muvaako mpolampola mbadde ndowooza haramu la khawf tayina kutya wahuwa alkhawfu alladhi dafa'a as-salihin kuno kwe kutya okusindika abantu abakozi b'obulungi ila alqiyami bil ashari
obasange obudde obw'ekiro bayimuseeko basaala wasiyami alhawajir obasanga basiibye nako okusiba okutali kwa bwaki akati kuwatuuka n'ennaku enjeru ye gwasiba mande n'olwokola kati ndeka kansiibe kati eyo imaani tetonnagifuna tonnafuna kutya watasadduqi bil amwali kwe kuleeta omuntu eyawadde ezaka aye n'omusanga nga muyitirivu wa saddaaka muyitirivu waki embuza ti wange kuba okusaddaaka kuno kwosaddaaka kwabwatteeka tisi kwabwatteeka naye wange ndeka nze mmanyi tadfau al insan ila atasadduq walihjihadi fi sabilillah والتسمير في نوافل الطاعات نوكوير abajumbize mu ibada gwesola banga siza bwateka والكف عن دقائق المكروهات والكف عن دقائق المكروهات okutya kuno abakulina mitima jabwe ekyonono ne bwe kiba kitono kitya bakitya era yakufuna والكف era bakyekomako gwe kyonono kyoyisaamu amaaso nakati akonako abantu abalina okutya kuno akonoona ako gwe koyita akonoono nakakakola atya nakakatya khawfun kutya kwe balina mitima Anas ibn Malik kyavaga nti innakum lata'maluna a'mala abantu b'omulembe guno mukola ebintu hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r mukola ebyonoono mundaba maaso gammwe nga mulaba bitono nnyo ng'oluviiri kunna na'udduhu ma'a rasulillah min al-mubiqat naye nga ffe bwe twalinga n'omubaka nga tubitwalira mu bintu bizikiriza muntu mukola ebintu ogwo n'omulembe gw'abatabi'in olwo bazzeemu abantu ababalabyeko naye nga tebasanze Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne balaba enneeyisa yaabwe engeri gye banyoomolamu ebyonoono nakati omulembe gukyusa nnyo tatati Anas nakati lata'amaluuna a'maalan mukola ebintu hiya adaqqu fi a'yunikum nga mu maaso gammwe bwe mubitunuulira mubiweeyinga nga bitono nnyo mina sha'r ng'oluviiri naye nga ffe bwe twalinga n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam twabibalanga min almuhlikat min almubiqat twabibalanga mu byonoono binene ekizibu kiki khawufu eno eri mustahabu egwana okwongera kweri okutya okukola ebyobwetteeka n'okulekayo ebiri haramu omuntu agwana n'ayongerako okutya okwekika ekyawaggulu ekyokubiri ekyokweraliikirira ekintu Allah kyayagala wadde teyakifuula kyabwatteeka lwaki sikikola era bwe kibanga tekyalina makulu lwaki omubaka yakisomesa okutya okwokutunuulira nti kino Allah yakigaana wadde teyakiteeka mu byonoono binene naye omubaka era yakikola atya yakigaana okukigaana kwe kulina ensonga emabega waakyo noga nti kankireke senga tikyalina buzibu teyandikiganye senga tikyalina buzibu teyandikikoze atya teyandikiganye kankireke ma ra'yukum olaba otya omuntu bw'afuna hadithi bbiri nakati la tahqiran min alma'rufi shay'a akantu nga katuufu nga kalungi nga Allah akakulagidde oba omubaka wadde sikabwatteeka tokayisaamu maaso kakole nagati walau an talqa akhaaka biwajhin taliqi nebakuba kusinkana munno ne feesi eriko akamwenyumwenyu smiling to your brother, to your sister, to your fellow Muslim kyokka ekyo
mbaka yagamba tukiisa mu maaso naye omuntu atalina kutya omusanga nga ne balina okusimayiringira nakyo talina kutya butakola ekyo n'omusanga nga abusun nga yeekabidde awali mukyala we n'omusanga nga abusun inda awuladihi omusanga yeekabye awali abaana be n'omusanga nga yeekabye awali musiraamu munne hatta ila daraja otuuka ku ddaala ng'omuntu yeekabira awali muzadde we kati omwana yasobera oyo obubuyabuya bwatuukako ekiseera nga gati omusiraamu abeera mukambwe omusiraamu abeera mukambwe matadhalika okutya olaba otya bw'okuteeka ekyo kyokka tekimalira muntu kubeera nga ibaada zino ezitali zabwatteeka omutima gwo gutye okuzireka olw'okubeera ti omubaka gatteka kutandiranga ddala n'oleka ebintu byenkulagidde nga birungi ate bw'oyimirira ku sayidi y'ebikyamu omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ati iyakum wa muhaqqarati dhunub iyakum wa muhaqqarati dhunub mwewale okuyisaamu ebyonoona amaaso ekyo kyemugamba nti ako nako mukyewale natulako obulabe obulimu nakati fa innahu tajtamiu ala linsani ebyonoona ebyo mulabanga ebitono ogenda okikola nga bw'okiddiŋŋana fatuhulikahu okomekkereza ekyo kyekigenda okufuuka ensonga Allah akubonereze okutya okwo tekukumalira okubeera nti ebyonoono bino ne bwe kiba kitono nga Allah teyekiteeka mu kabairi dhunubu byonoono wandibadde weewaanako n'okireka lwaki olina okwenyumiririza mu kyonoono ekitono kyokola era tokirabamu bulabe bwe kiba tekyalimu bulabe lwaki Allah n'omubaka baakigaana الخوف المستحب obujulizi وهذه بعض الأحاديث zino zezimu ku hadithi zoteekeddwa okuteeka mu bwongo التي تدل على خوف الصحابة bali abaatukulembera basahaba abawangala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baatya nnyo min rabbihim subhanahu wa ta'ala baatya nnyo Allah waabwe ng'emitima gyabwe girina obweraliikirivu ku Allah waabwe nga kimutya khawfan okutya zaidan an habdi lkhawfi alwajib okusukka okwokuleka okukola ebyobwetteeka n'okulekayo ebiri haramu nazkuruha hahuna laallana naktadi bihim nagati katuzogereko ezimu oba oliawo naffe ne tukwata obuwufu bwabwe naleeta hadithes biri hadithi ya Irbad bun Sariya radiyallahu anhu jagamba قام فينا رسول الله قام فينا رسول الله يمرر مفو مبكوى الله قام فينا رسول الله يمرر مفو مبكوى الله وأنا لنا من رسول الله تجينا مجوفي وكيمرر مفو مبكوى الله nga faraka dunia nga yava mu nsi emyaka egitaka wansi wa 14 emabega tugenda kumujjawa ajja ayimirira mu ffe ayogere gye tuli naffe tubeerenga oba oliawo tufuna bye baafuna allahumma illa okujjako senga tuneegasa n'ekyo kuba kiri tekisoboka yagamba nti al ulama warathatu l anbiya al ulama warathatu l anbiya
okujjako okwegasa n'abantu Allah be yawa okumanya. Yagamba nti be baddira mu bigere bannabbi ba Allah, be balina okuyimirira mu ffe. Taliyo mubaka mu babaka ba Allah agenda kujja kuyimirira mu ffe. Ne Isa ibn Maryam agenda okujja ayinza obutatusanga. Seegomba na kusangibwawo Isa kubanga alama kabonero mu bubonero obunene obukakasa nti enkomerero eyingidde. Seegomba kunsanga wa Isa nabiyyu min anbiya illah. Seegomba la kati anayimirira mu ffe beera walimu beera manyi nakati wa innal ulama n'abamanyi lam yuwarrithu dinara wala dirham, tebasikira ku bannabbi sente wadde dirham, wa innama warrathu lilma, basigaza ebigambo bino ne babisikira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hum alladhina yaqumuna fiina, be bayimirira mu ffe ne batutuusaako risalata nubuwa, obubaka obwaweebwa bannabbi. Qama fiina rasulullah, yayimirira mu ffe omubaka wa Allah. Zaata yawmin, olunaku munnaku, fawaadhana, n'atubuulirira maw'izatan baligha, yatubuulirira olubuulirira nga lulaga wala. Olinayo luwatuula wootudde, olinayo wootuula tahta alimin min ulama, wansi w'omumanyi mu bamanyi b'obusiraamu, n'akubuulirira n'owulira nga byakubuuliridde ddala bikutuuse biraze wala. Olinayo olubuulirirwa lw'obuulirirwa ne lukyusa ku nneeyisaayo min alimin min al ulama. Oba buli kubuulirira kwa bulijjo kyova olaba nze akhtar, nze nnondawo ku njogera z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, nnondawo njogera gye batenda basahaba ti omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yayogeranga gye bali, ala sautuhu, yakandulanga ku ddoboozi, wahmarrat aynah, n'amaaso omubaka sallallahu alaihi wasallam gajulanga ne gamutwakaala. Bagamba nti hatta kaannahu munziru jaish, nga gyobeera komanda akomandinga gye okulijja mu kiseera weligenda okufunira obuzibu, nga tayogera mu mbeera ya bukkakkamu olwa khatar, olw'akabenje akagenda okudda eri abantu. اختاروا هذا الاسبوع هذا الاسلوب الجوكري يوزجن يقومك محمد صلى الله عليه وسلم. بمبيرanga abantu n'enjogereeyo era basigalanga risala oba ayo oba hadithi bagitwalanga ngonvu. Fama balu lin, ate olw'enjogereeyo okubeeranga olinganga azannya nabo. Gino emitima egyaffe egyakaluba, naye abasajja bawuliriza ebigambo by'omubaka naye bagamba nti maw'izatan baligha, okumanya yabagenda wala. Wajilat minha alqulub, wajilat minha alqulub, bakati emitima gyaffe twasigalanga gitidde. Omutima gwo gubuulibwako ddi ne gutya, omutima gwo gubuulirirwako ddi ne gutya. Bayogera ku ki n'owulira ng'otidde mu mutima? Bayogera ku ki n'owulira ng'owulidde otidde mu mutima? Bayogera ku kyabwatteeka kyokyagaanye okukola mpaka n'olwale n'owulira ng'otiddemu?
bayogera ku kyonoono mu byonoono ebinene kyokola ne basoma aya ne basoma hadith n'owulira ng'otiddemu wallahi osigala ku nnomo tebalina kye bakoze وذرفت منها العيون لا إله إلا الله basahaba bagamba nti okumanya olubuuliro olwo lwali luzibu n'amaziga gaffe ebiseera bingi omutima buli lwe gutya amaaso gano gafuna effect ey'okulukusa amaaso amaziga hal tatadhakkaru yawma min al ayyam ojjukirayo olunaku mu nnaku nga baakubuulirira omutima ne gutya n'okaabako ku maziga إما بتقصير أيضا وكان بوكرة أو با أجكرا يورونكو غذرفت عيونك خوفا من الله فقيل يا رسول الله بصحابة وفابم ويريو نبقانتي وانقم بكوا الله وعظتنا موعظة مودع وتبول الدنا يولا بكانغو تسيب له فعهد إلينا بعد باكو نچو تسبيلira watambula ko olw'okutya mu kutya kufunye n'ogenda ke wa alim min al-ulama n'omusabayo nasiha n'omusabayo kubuulirira nga ddala oli mwesimu ogenda kutambulirako la khawf omutima gwo guli ku butebenkevu ku bujeemu bwo omutima gwo guli ku butebenkevu ku byonoono byo toyinaayo kyotya بوتنوري حديث يا أنس بن مالك جاءت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومبكوا الله خرج حين زاغت الشمس ونكرمو ومبكى يفرما متسيرا نجيبه مزوق تشوكاكو فصلى الظهر ناتساز صلاة الظهر فقام على المنبر بيمانا نايمري لكو تشوتي تنو تشيتو ديكو فذكر الساعة نايوكينا كونكوميريرو فذكر أن فيها أمورا عظيمة نايوكينا كوبيغان بيبي نيني نيسونجن نينيز جيدو كوبيرا أمورنا كورو ثم قال أرفن منا جامبا من أحب أن يسأل عن شيء مموي أو لانغا إنا تشايغالو كوبوزا فليسأل أبوزي فلا تسألوني عن شيء ورواية مهينة مجينا كومبوزا إلا أخبرتكم وكجاكونا جاتشيبا بوليدا ما دمت في مقامي هذا بانغا دينا ملانغا عندي كتشتوتي وانو بليوم أبوزي نينغا سوسي كوغيرا كونكوميريرو نوبو كاوايو نيسونغيزي ويزيجيدو كوبيرا مرونا كورو فأكثر الناس في البكاء بابوزة لا والله بارمر الوكبوزة نقبل ممازيك بكارة بارمر الوكبوزة نقبل كمازيك بكارة obwensonga ze bawulidde ku lunaku lw'enkomerero ng'ate bonna bagenda kulutuukako baakulubeerako nga buli omu afumiitiriza agenda ziwona atya فأكثروا في البقاء باكارا نبالمريروا نوكوزو مبقى صلى الله عليه وسلم نغاتابا قامت مبوزه وأكثر أن يقول مبقى نايترزوك وقامت سالوني أبانك ولياينا تشابوزا بوزه مبقى فقام عبد الله بن حذافة السهمي صحابة اتباع عبد الله متبني وحذافة السهمي شافا يميري فقال نامو بوزانت من أبي مبكوا الله نتاتا وانجي ngabu olaba bwe mukakasanti wano simanyi bakitamwe naye noyimirira nogati taata wange yaani nga naawe okakasa tesikola ntya faqala abuka hudhafa mpaka namugamba nti gwe kitaawe ya hudhafa ثم
athara an yaqul ombaka nadamu naabuuza saluni waliwo alina kyabuuza fabarika umar ala rukubataihi umaru kyaba afukamirawo ku maviivige fabarika umar ala rukubataihi umaru naafukamira ku maviivige pozi mukyali masala nti okufukamira tekuliyo babano ba umaru bafukamira fabarika umar ala rukubataihi umaru kyava afukamira ku maviivige وقال ناقامت رضينا بالله ربا وانكم بكوا الله تولدنا يه رضينا بالله ربا تولي بسيمو okubeera ng'omulezi waffe ye Allah era wabilislaami diina tuli basiimu okubeera ng'obusiraamu ye ddiini yaffe era kwe tujja okutambulira wabimuhammadi nabiya tuli basiimu okubeera nti nabbi Allah gwe yatuwa omulembe guno nga ye Muhammad fasakata Umaru nasirika thumma qaal n'omubaka nasirika oluvannyuma omubaka n'agamba uridat alayya aljanna komeyo yabyo na omubaka n'agamba abantu bali mu maziga baliwooza ku nkomerero omubaka kyayogeddeko obukaawu bwayo mbaka kyava bagamba ti uridat alayya aljanna Allah andaze nga noteeka mu maaso awo ekifaananyi uridat alayya aljanna Allah andaze ejjana wannar bwamaze okundaga ejjana n'omuliro nagunjoleka omuliro ogulabye anifan agambe ti ebyo bibiri abindaze mu kaseera katono nnyo emabegaawo naye yagamba fi urdi hadha alkhait naye yagamba sallallahu alaihi wasallam falam ara kalkhairi washarri falam ara kalkhairi washarri olunaku lwolwaliro nzitoweredde nnyo sirabangako bulungi nga bwenda byolwaleero nga Allah ndaze kujjana sibulabangako ate sirabangako bubi sirabangako mbeera mbi etiisa nga gyendabye nga Allah ndaze omuliro idha dhukira aljanna bweyogerwako ejjana omutima gwo gutya okubeera ng'ekusuba n'obulungi bwayo obugifumbekeddemu okutya okwo okwokugisubwa ne kukusindika okubeera ng'ogikolerera okukola ebikolwa ebinaagikuyingiza wa idha dhukirat nnar omuliro bwe gwogerwako ne bagutenda embeera yaagwo omutima gwo gufuna okutya Allah okusindika mu kifo ekyo ekisinga okubeera ekiri okutya okwo ne kukusindika okubeera ng'okolerere okubeera ng'oguwona obudde tebutera kutumala nekiguli mulaba wuuyo asembedde naye omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Anas agamba nti mukino wakitiya tazkiyatu nufus omuntu okuyonja omutima gwo n'ogulongoosa kino kya fadilatu sheikh Dr. Ahmad Farid ku peegi bwe yali ayogera kutya yaleeta hadithi ya Anas ibn Malik yagamba tekhataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutbatan omubaka olunaku lumu yatubuulirira khutuba ma sami'tu mithlaha qat siwulirangako egifaanagana oyo yawangala ne nabbi n'awangala ne Abubakari n'awangala ne Umaru emirembe egyo gyonna yagibeerako era y'omu ku basahaba abasembayo okufa naye agamba nti khutuba eri siwulirangako egifaanagana agamba nti faqaala omubaka kyava agamba nti law ta'lamuuna ma a'lam senga mwali mumanyi mmwe Muhammad agamba basahaba law ta'lamuuna ma a'lam senga mwali mumanyi bye mmanyi la dhahiktum qalila
enseko zammwe zandikendedde mwandisese kitono la dhahiktum qalila senga mwali mumanyi Muhammad byamanyi mwandisese kitono fabalina n'ebifo nga tubisasulira tugende tuseke la dhahiktum qalila mwandisese kitono mugende museke mu comedy store ne law ta'lamun senga mwali mumanyi la dhahiktum qalila yadhhak atudde mu comedy store seka nga ma salla al-maghrib wala salla al-isha tasadda maghrib tasadda isha ali fi halak ali mukuzikirira na يضحك أسكر ما صلى المغرب وما صلى العشاء تسد مغرب تسد عشاء نياسك السجن مجد مقرم سكي يضحك أتوت مكتبة يسسد الساد ومكزاري بستاج وقوام كنا مداري مبسامي معتنولا na yaseka alifi halak ngabo yagati kulli almu'minina yaghuddu min absarihim bagamba amaso tekatunula kwegati yo tekatunula yo ono mwatunudde mu byo mwebyo naye aseka agati sheikh ali tugenda kuseka busesi kwajja ko stress law ta'lamuna ma a'lam atudde abanyomwenge banywa mukifo fi sakatillah ekifo kirimu obusungu bwa Allah abantu bali mukunywa mwenge naye ono yasasudde n'okukiyingira ali mu seka law ta'lamuna ma a'lam wayinza n'okumusanga ng'aseka naye ng'ali ne malaya gwe yagenze naye ali ne malaya gwe yagenze naye bwe banaamala okuseka nga bagenda nga bendaganako bava kuseka baye stress aina dhahik okufa law ta'lamuna ma a'lam senga baali bamanyi okuseka kwandivuddewa la dhahiktum qalila enseko zandikendedde yagamba nti wala bakaitum kathira mwandikaabye ennyo mpaka bwe yayogera ekigambo ekyo faghatta ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum hanin buli omu mpaka bwe yayogera ebigambo ebyo buli omu yasika essuuka ye n'agyebikka ne batandika okusindira mulinga bakaaba ghattu wujuhahum walahum hanin babikka feesi zaabwe nga kibayitiriddeko nga buli omu asinda amaziga gamuyitamu khitaman Sheikh Ahmad bwe yali avuunula hadith eno yagamba nti law annakum alimtum ma a'lamuhu min 'azamati llah senga mwali mumanyi byemmanyiiza omubaka wa Allah mu busukulumu bwa Allah azza wa jalla wantiqamuhu n'okwesasuzakwe mimman ya'sihi ku muntu yenna amukolako obujeemu amujemera la twala bukaukum amaziga gammwe gandibadde mukaaba ekiseera kiwanvu wa huzunukum mwandibadde banakuwavu nnyo wa khawfukum mwandijjudde entiisa mimma yantazirukum olw'okutya kwekyo ekibalindiridde olw'ekyonoono kye mulimu olw'okutya ebyo ebibalindiridde ku byonoono bye mulimu walama dhahiktum temwandisese aslan temwandisekedde ddala falqalilu huna bima'na alma'dum tewandisangibwa waseka oseka otya nga bw'otuula n'omala buli kyonoono mwoli wahuwa mafuhumu min asiyaq sayyidatu Aisha seviri ajja kuyomba wano naye sayyidatu Aisha agamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam omubaka wa Allah kana idha taghayyara alhawa enkunta engeri empewo gyekuntamu bwe yakyukanga muneyongeramu ku maanyi nebeera ng'ekunta mu mbeera etali ya bulijjo wahabbati rriihu asifatan
yataghayyaru wa yataraddadu fil hujra wamulabanga bwayingira mu kisenge kye bwayingira mu muzikiti nga embeera mutabuseko kati Allah tabanga empewo eno kagikyusizza tatutwala tatumalaawo empewo eno nge bwekyuse bulijjo si bweti bwekunta Allah tatuzikiriza ويدخل ويخرج كل ذلك أبي النبي كل خوفا من عذاب الله قبل يومات يا الوقت تيري بولنزوب يا الله نيفي تبير منكوبا bene waffe si etonya enkuba netonya netandika okutonya kibuya garagati leero ya muzira ninga abasanyuka ala dhunubihim nasalu Allah al-afwa wal-afiya ambaki yagamba idha ishtadda al-harb fa'abridu bis-salah omuliro bwemulabanga okwokya kuyitiridde esola ya zuhuri mugikeereyeko mugitwaleko mumaaso eri ng'obudde bukoze butya nakati fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam bw'owulira okwokya okwo jahannama aba ayongeddwa mujjiya ate buli Allah jahannam bw'ayongera mujjiya Allah asuulamu ekitonde mu bitonde n'asuulamu ne gutabuka naga nti kwe kuyitirira kw'ebbugumu okwo kwe muwulira naye wallahi al-aasi twebaka wansi mu mayumba mu busolya nga ne earthquake ayita naye omuntu yeebaka mu kaliri ne malaaya leero n'enkya nga la yakhaafu saqf nga tate kasolyako Allah kamusuulira omuntu ne yeebagala mu kyebagalwa nga kyamukka kwe gutambulira ku mukka ogw'emipiira gy'emmotoka gwe bapikamu obukolebwa mu masanda n'avuga nga boolekedde Masaka gye basazeewo bagende bendere nga la yakhaafuuna tebalina kye batya nti Allah asobola okugujjamu omukka ne batavaawo wayarukabuuna albahara abantu beebagala ennyanja wala yakhaafuuna nga tebatidde bali ku boat cruise bwe banywa bwe bakunama bwe bazina twala tugende masha Allah wala yakhafuna min Allah tebalinayo kutya ba tukome wano seviri tangano kuddo okusomesa olulala وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته